fellowship yamwe wano. Ladies Nsaba Blessed Gospel Promotions in the same way, I want to welcome the Blessed Gospel Promotions. nabo bajje bagenda kubeera nga beebaza Mukama. They are also going to thank God. Tubakubireko mu ngalo. Let us clap them. Saabavulu Blessed wuuyo. Nga bwennyaniza omwami n'omukyala kwa Ronald nabo babeere nga bajja. Mukama yeebasibwe. Mwasize mutabanyabo ne bassebo. Mwasize mutabanyabo ne bassebo. Bulungi ssebo. Amiina. Amiina. Nanti ndwawo okwogera mwerabiranga bwe njogera. Tujjukidde kati. But that is me. I think let me use one language. My brother will interpret later because of time. Amanya inze Blessed Charles, erinnya lyange Blessed Charles. Bano bawala bange. Ate omukyalo ono chocolate wange. Emily olina okubeera wano naye otuliddemu olukwe oli eyo tambula mpola mpola ojje. Tuyitibwa ba Blessed Gospel Promotions. Tuzze okwebaza Mukama olw'ebirungi byatukoledde. Tuli bategesi ba mikolo, embaga kwanjula, bintu bwe bityo. Mukama atuwadde ekisa. Twebaza aba UCC abatuwa emirimu. Twakakola emikolo abantu ba UCC 12 nga n'ogwa nebaza Daddy Rondo Daddy okutuwanga emirimu. Victor baaliwa naye yatuwa omulimu. Amiina. Tuzze wano okwebaza Katonda olw'obuweereza bwe yatukwasa. Last week ku Wednesday twajja wano Dr. Taata waffe n'atubikkako. Twali tugenda mu mawanga. Tutambudde mawanga g'omu Uganda wano nga tuweereza Katonda. Tulina obuweereza obuyitibwa Heart Worship Banquet, ekijjulo ekyokusinza omutima gwa Taata. Twasemba okuba ku UCC mu 2022. Naye ne last year twakola banquets 3. Abatamanya twali ekyengera ku UCC Bwayise ne ku Glory of Christ. Omwaka guno tubadde mu ggwanga ly'Embalala. Era omwaka guno tubadde mu ggwanga ly'Embaale. Friday wedde twabadde n'ekiro ekirungi Embaale. Ab'Embaale gye muli, ab'Embalala gye muli, twebaza Katonda nti tumaze emyaka 7 nga tutegeka ekijjulo ky'okusinza. Twakakola banquets 18 ate zonna tetukyajinga bantu. Twebaza Katonda atuwaniridde. Ekirooto ekyo kyatandikira wano maama wange Honorable Judith Babire eyalonkinga mu 2018 naye tetuddanga mabega. Buli mwezi mbadde nfunayo omwoyo gumu. Waliwo omuwala yatuula mu mmotoka yange. Omwoyo mutukuvu yaŋŋamba mutwale. Naye okuva lwe yatuula namubulira enjiri bwe yatuuka ovaamu ng'alokose. Nina omusajja namusanze ng'alina emitawaana ne mugamba Yesu asobola okuyamba. Ng'alinga omulalu omusajja yalokose. Kati ate bankweti eno yalokodde abantu bangi. Abantu bazze okulokoka nga bakaaba amaziga. Ne ŋŋamba Mukama ekintu kye watuwanga kinene. Ne ŋŋamba Mukama tokituggyako. Ekyamazima tuweereza Katonda mu mbeera eyo. Abataasobodde kugenda naffe osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Heart Worship Banquets. Omwaka gwonna oba 2018, 2020, 21, 22 paka 24 YouTube ejja kuleetera banquets ezo. Tuba tetusaaga si kivulu wadde Habert amanyi nti ndi gospel promoter. Saabavulu naye bwe tuba mu banquets kabeera kaseera kanjawulo.
amiina. Twebaza Katonda olw'abantu abatuwaniridde. Tussaamu ekitiibwa obuweereza bwa kyaki eno n'okubeera nti tuli wansi waabo era tubikkibwako bulungi. Mukama abatwagalire ennyo. Amen. Bannaye tubongere engalo aba Blessed Gospel Promotions. Twanize omwami